Okay, ngenda kuddamu ekibuuzo kino kyongambye naye nga sinnakuddamu. Njagala oddeyo owulirize end of your speech gye yakoze. Sooka ogenda ogiwulirize bulungi nnyo. Then olyokodde wanene okomentinge. Ojja genda commentinga ng'ogamba mbunno abimanyi. Kuba mu end of your speech kyemanyi yayogedde ku kigambo kya Gowa yakyogeddeko Agowa eyo. Luza lutalo lwe twatandikirako nga tuyingira nga twalutandika mu November w'omwaka oguwedde ne tumumaliriza mu November w'omwaka guno. So yayogedde ku kigambo kya Gowa. Yayogedde ku UN report. Nayogera ku UPDF occupation mu Congo. So bye bino byenkola waneeno okitegera. Then number 2 nga nkuddamu ansanze sajja waneeno His Excellency Kyagulanyi Nsiime obanga andabe ampaane nnyo nti nze nnwanirira Uganda si wendi. Nze ekyandeeta wano kujja kusomesa munna Uganda ekintu kino ekya foreign policy kubanga mu revolution eno His Excellency Kyagulanyi ekintu kye yakola ekipya abantu abalwanyisiza Museveni kye batakolanga kuwadde nga baali bakimanyi naye olwokubanga batusiba kiwaanyi tebakikola. 1 yakwata ekintu kye bayita foreign policy n'akiteeka mu revolution. Foreign policy kubanga egundi zonna ze twayitamu okulwanyisa Museveni ono, these are foreign policy. Democracy is a foreign policy. Nakugambye obo yagala okakasa democracy is a foreign policy. Before you preach protestive vote, njagala okimanye nti akalulu ka Uganda tekali mu system ya Museveni, kali mu system ya Bangereza katandika mwaka gwa 1958. Ekyo kimu. Human rights are foreign policies eziri mu charters ezenjawulo. Kati gwe answer yo gifunye deni mu Uganda bamaze nayo ne babifulumya. Obalabye nabagamba bitandikira wano kubanga ffe tuli international. Bamaze ne babifulumya ono independent, the independent no popular Uganda. Okirabye wano nakugamba ffe tuli mu propaganda. Twajja kujjako Museveni nakugamba wano twajja kujjako Museveni. However tubeeramu n'ebituugula n'ebino mu Uganda kino kye bayita civic education. Nze nakugamba togenda kundaba nga ndagira mu Uganda nti kati genda weekalakase wabula dynamics zino senga mu Uganda nzonaapa amatu n'oggula obwongo amaaso gagenda kulaba ebintu weegabiraba nga galina okubiraba. Ekintu kya foreign policy baali bakikukweka naye mu Uganda teri government yali ezze ku ntebe awo nga toterezeza foreign policy teriyo. Newe musituka ne mwekalakasa in masses nga foreign policy zino temuziterezeza asobola bakola ekya Assad. Kye kyayamba abantu be Syria okulwanyisa Assad. Bali bamaze okutereza foreign policy zino. We bamala okuzitereza ne basalawo kati ne bagamba kati this is end game leero kigwa leero teri kudda waka era ko ole mundu yatokota era emaze emyaka 11 finally bawangula Assad. So wekito wekiri ne mu Uganda tewali njawulo. Only that ne Museveni kenyini abateka ku frustration n'abalaga atino eyo gye mugende yateri hope. Eno UN ogirabye essaawa eno ne Ukraine yetaga UN. Naye bwe banna Uganda temumanyi mugaso gweno chata temugumanyi. Okitegera era abasinga bajjano nga baga agwe otuletera by'abazungu. Tomanyi mugaso gweno chata goloza lwaki UN lwaki Ukraine yingidde chata eno. UN yingidde chata kubanga Russia ebadde emaze ekiseera kyonna ngekuba civilian areas. Mu lutalo lwonna tebakkiriza muntu kuba civilian areas tebakkiriza. Wabula Russia abadde nga akuba civilian areas nga akuba amasomero nga akuba amalwaliro okitegera bwatyo wabadde. Kati Ukraine bagitadde mu Rome Statute. Rome Statute eno ngibasomesezza ebbanga ddene ne babagambye Uganda is a member of this statute. Okitegera Uganda member weno statute. Kati mweno statute Ukraine nayo bagiyingiza kakati essaawa eno kikakata ku United Nations okuprotectinga human rights oba abantu be Ukraine. United Nations kijikakatako era naabo abagenda okukola crimes against humanity oba okukola ebikolobero ku abantu ba bulijjo bana batali ba maje kikakata ku UN okuba holding accountable. Museveni nabagamba alina omusango wano. Okitegera human rights alina omusango bayita crimes against humanity gwe yakola. Era wano tulina counts 15 ze tuvunaana Museveni wano. Okitegera. So kakati mu Uganda already tuli mu eno chata lero Ukraine ewezeza ensi 25 ziweze Ukraine yeziweza luzibadde 24 nga Uganda eri kweza ensi 24 nenga 18 Museveni yatta abantu UN teina kye yakola lwaki kubanga tetubadde n'abantu ba holding UN accountable. His Excellency Kyagulanyi najja na introducing nange shama nenzijambi basomese ku internet mutegerewe tumutuusizza. Okitegera then kulwa ensonga eyo ndoza mulabe ekiri Somalia okiraba awo abakugamba Somalia eno kye kigize agamaje gachi
agamaje gawereddwa go ahead UN ne bagamba kati mugende mutasa abantu be Somalia ku Al-Shabaab. UN yejuwadde gundi kati goboloza nti UN esobola okuwa go ahead ensinga Egypt nejja neyingira e Somalia nga UN yejuwadde goza wachi mu Uganda tekisoboka fe kiche twagala mu luno lutalo nakugamba this is a diplomatic fight luno lutalo lwa diplomacy si lwa amaanyi si lwa kiguli luno lutalo lwa bwongo naye ate olutalo luno lunafuya dictator n'okusinga olutalo lw'amaanyi mwere mulowooza lwaki 1 lukwa access ku byokulwanyisa 2 lukwa access ku policies esobola okuba Museveni oyo 3 lukwa access ku economic ties za Museveni n'ozikutula era kakati Munnayuganda nje gatubala ekintu kino Museveni abadde n'amagye Somalia under AMISOM nga tunatandika mulwanyisa era ngeyo byakozesa ne yewana mu speeches abadde ngakole guno nagafe UPDF tuna discipline army yesonga wakife tukuma emirembe mu region lwaki takyabyogera kati biwabera yogera ku colonialism lwaki kuwanga his excellence Kyagulanyi we yajja tusobodde okumulwanyisa diplomatically ne tumugobesa mu kino ekintu era kakati essaawa eno Ruto ya championing human rights oba peace in the region yona yagitwala AMISOM mission yali ya Museveni yali afuna mu sente kati akyagifunamu era wetwogerera kati Somalia amaji bagakoze eki bagasazeeko okitegera balese Egypt Today Congo Museveni abadde mu mission eno nga bagita MONUSCO mission Museveni agibadde mu era abadde agikulira before the coming of his excellence Kyagulanyi nga Museveni ali mu MONUSCO mission essaawa eno olunaku olwaleero mu Congo Museveni aliyo nga muyeekera era bamutwala emisinde ng'omuyeekera okitegera awo nabo bamusazeeko kitegeeza n'amagye gano agali e Congo galina okuddewa e Uganda olugye emiteeko emeka egyo emiteeko ebiri Museveni abadde n'amagye mu ggwanga lya Sudan ng'alinayo amagye muno yagenda keeping a peace olw'okubanga abadde peacekeeper in the region kati essaawa eno waliwo olutalo wakati wa Sudan n'amagye ga Uganda agali backinga Riek Machar nga gagala okugyako Salva Kiir era bamugamba gye UPDF mu ggwanga erya Sudan ekyasitula n'ambasada wa America mu Sudan neyegatta n'ambasada wa America mu Uganda ne basisinkana Museveni bamugamba lwaki oleeta obutabanguko mu region era wayitawo ennaku ntono ng'abantu abo bavuddeyo emmundu n'etandika otokota e Sudan kitegeeza nti amagye agali e Somalia galina okukomawuwa e Uganda amagye agali e Congo galina okukomawuwa e Uganda amagye agali e Sudan galina okukomawuwa e Uganda kati njagala mumbulire kitundu ki Museveni mwasigaza amagye mu nsi eno kitundu ki yes just tell me kitundu ki Museveni mwasigaza amagye kati ekyo kibayita his excellence Kyagulanyi under diplomatic ties owa diplomatic fights luno olutalo lwe tulimu wano kyekye nabagamba nti faba foreign policy fe tugenda osooka okuyingira New Uganda abantu amuteeke zino temuzitegeera mukitegeera ekintu kino kakati under diplomatic ties z'abadde alina ng'azifunamu ssente ng'alaga ne deployment z'alina mu nsi ez'enjawulo njagala mundage Museveni asigadde wakati kitegeeza amagye gonna galina okudda wa mu Uganda nga gali angry and hungry kuba ssente zaabwe yazirya yes yazirya kate mission bazimugobyemu era mujjukira tweet ya Muhoozi emu ng'agamba muba mutwenesezza otuza mwagowa musoke mutuwe ssente zaffe za mission zetukoze eki zetubadde tubatuukiririza ndowooza mujjukira Muhoozi ng'abanja America okitegeera naye ate abasuubiza akakadde tannalekeraawo tannapowa okitegeera yakyaliwo naye ono ne ssente zaabwe yazirya kakati mugenda kulaba UPDF ngeri aido kiki ekiddako nabagambye Russia tesobola kutaasa Museveni at this very juncture kubanga tetuna activatinga kintu kye bayita human rights tetuna activatinga wabula senga tuna activatinga human rights UN kyekola mu Ukraine kyekoze Somalia kyekole Congo kyekola mugundi mu Sudani America nga ewamu ne UN ne Bungereza kyeyina okukola mu Uganda nabagambye wano twagala Museveni ebikolobero bye yakola luli mu 2021 nga tasobola kubiddamu ng'emikono misibe then gwe Munnayuganda ogenda kusituka osindike ekiwedde kyekyo kye tulimu yensonga lwaki revolution eyaffe yayita mu foreign policy ne domestic policy okitegeera domestic zali activated mu 2021 which led to a revolution ne zimyotinga then ne tutandika foreign policy era nyenda kubagira ne full video Museveni wawe tumutuusizza so tukyali mu Rwanda process ne BRICS naye mbadde nina okuddamu kino ekiyenje kino kakati ndowooza otegedde nti byenjogera byonna ebyange munnange nze ndi mulalamu nze tonsindikiranga bividiyo byo gasiya gwe mbulookinze leero weesanga ng'oli munnankyukakyuka nkubulookinze manya onsindikidde agaboozi ago simanya alien skin balwanye ne palaso ze tobinsindikira ebyo kitegedde tuli wano twagala kulibalatinga ggwanga lyaffe
kudda mu mikono gyaffe si kudda mu ebyo bibozibozi Museveni byatusuulira mu mwaka guno bagenda tusuulirayo ebibozi ebyo 5 ekibozi ekisoose kiikyo kitandikidde mu January ogenda biraba ebibozi ebyo 5 naye nga bamakinga sure nti buli kibozi kimala emyezi 3 bwe tunaatuukira mu gw'omwenda oba ogw'ekkumi nga mu celebratinga Christmas ng'ekibozi ekyokutaano bamaze kikola ki nga kyemuvaamu nkubuulira twagala kutaasa ggwanga lyaffe nze neewuunya omwana w'enkyukakyuka ali ku intaneti wano nga ddala kituufu Museveni yakutama ddala kituufu oyagala ggwanga lyo kukola ki kukyuka ne bakutega ogubozi gw'olabirako ddala katemba gw'olabirako ddala ako kamayanja famire kaali katugasizza ki soko mbuulire kawagira enkyukakyuka ansa kweri emabegako ke mubadde musabula nga mulaga nti tekawagira nkyukakyuka kyokka olyako obuukidde muli mugasiya wa bibozi nze tonsindikira bividiyo ebyo nja kukublockinga ne oba boyo wange okitegedde tonsharingira tontaginga era weegendereza abantaginze leero mu bibozi bonna mbablockinze tontaginga okitegedde ffe tuli wano mission ndala tetuli wano kulwana mu mbugasiya bali balwanyi bali kati bigasa kyeggwanga bigenda kugattako ki bonna gasiya mwerere osegedde kamayanja family ko enaalemu nekiri kyali enisikini byona byenaalemu kati muli mu pazo yaabwe diro wali osanyukidde bibo mwana muli bafala nnyo nammwe muli bafala wamanze tontagingira mugabozi tontaginga mugalo mubozaako ngenzo labanga boyogerako bu fake account nga bukulumba bwagala osirike tebwagala onyege ku kisaga kyabwe era video gyenkoze ngenzo labo bwa fake account bungi nenga tebagala kulabula bantu nti ebibozi bye mugenzeemu bya kisiru ebibozi bye mugenzeemu tebigenda kola ki tebigenda bayamba bya Museveni era woyo okola video eyo n'abazikoze abagezaako okulabula nti eyo diversion bu fake account mu bulabi mu account zammwe waliwo ne bakomoledi abali awo nga bo babavuga balinga nga bikola empewo efuuwezze eno bwefuuwange eno ale nonno ogenda obbasanga nga be babeera wano mu kuvuma bakiseka n'ogalirengera nonno Museveni akyakusuulira ka trap akatono bwe katyo n'okagwamu akakyasinza obutono kati olubiri eri ebinene yensonga lwaki tubaleetera deep politics ne mutuvuma buvumi nkubuulira kubanga tewali diversion gy'olabirako ddala katemba gw'olabirako ddala mwana mulowooza okulibaleetinga eggwanga muzannyo omusajja baatudde ne bakola programu yaabwe ya bibozi ebyo okumakinga sure nti tewaliiwo mboozi ya nkyukakyuka egenda mu bantu Museveni yatiddewo kyemubuulira abantu bakiyita protestive vote ebyo Museveni yabitiiridde ddala oli awo nsharingira gasiyawo tomuteeka mu inbox yange tosindika nja kublockinga ebibozi tobinyumiza kubanga n'emitawana gyonna gye tulimu politiiki ng'ono ena gwe tulimu eyabeera ku makya nayeteeka mu byotwe kisegyo era gavumenti neyimbuka netandika okututeekako empundu kwekubonaabona kulaba tulimu tugezaako okubitereeza nga tuyita mu kwogera obulungi ate era atunoona mu bantu nisinga ali atwetaaga era senensinki naye buli wajja mu kamera bayimbibwe abeeda abasabiriza abakola biki wiri bwoto bwolina okwogera nga oli mukulembeze oli musadde bwatyo bwayogera n'abaana bwatyo bwayogera n'omuntu gwoyagala bwekyogamba omuntu ng'oli mu struggle nze ndi musajja munnamasanga nze bingi byesongera kubanga njagala nnyo okumayininga mayininizi naye bwendaba omuntu alinnya enzija amazima fe tulya ensente tuzijja mbaana sente tuzijja mbawagizi okwana n'otuga mu kamera otaliko okukyaya abantu baffe oba interest so naffe tusobola kutaka kubanga ogenda kulemesa owerera abaana baffe politikingi simanya tugezaako okubitereeza nga twogera gwe ssebo biguuna wagenda okuyimba biwoobe Kyagulanyi yakuyita bwe yali ayingira mu politics yakwebuuzaako
oba bwe watugamba nti federation gye mukola yakufuna copyright mwagifuna oba copyright etwala myaka 5 okugifuna. Kyagulanyi goddamu mbu simanya simu zadde simu kulembeze simanya abeetaaga nti bw'aba abeetaaga talina kwogera bw'atyo. Wano bwe yabagamba nti gavumenti tebaagala bw'ebanga kale ebaagala obanga eyagala mulwanyise Kyagulanyi ekwate copyright egiyise ye temumwesembereza yadde n'okubonga naye yakikola. Ate temulowooza nti ffenna tuli basiru musuuza, ffenna tetuli basiru. Wagenda kunona copyright bakuteganya mutoolo okitegeera novaayo n'otulimbalimba musimanya mwali mwayagalana ddala Nyamutoolo simanya munyina n'omwana kasasiro. Naye mmwe busajja mmwe lwaki mulowooza mbu mwe muli ba mugaso nnyo mu ggwanga lino okusinga abantu abalala bonna? Kati awo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu nsobi ki gye yakoze? Kiki kye yayogedde obukyamu? Yakibagamba dda nti ba gavumenti eyagala bafuula babbeega. Mu State of National Address gye yakoze yabalaze. Omusajja yabadde mulambulukufu. N'agamba bwe baba tebakuteze kisango kati nga ggwe oliko ekisango ky'okutta oli omuzinyi wo eyali azinira mu simayani ku mapeesa bakuteekako ekisango. Kamiliyoni bamuteekako ekyakalamaji. Kati noono omuli w'ebikoola olwedde bamaze omuteekako fayiro ye gyeri eyoyo omwana eyakafa juzi ensambya. Gavumenti ya Nakyemalira bwetyo bwekola. Kasitebulwa keekwekwasako konna okukutega fayiro osobola okukozesa ekwogeza ebyo ebirimi by'oyogeza. Naye gwe tosobola kwesonyiwa Kyagulanyi yabagamba ye yabeesonyiwa naye mumwesonyiwe kuba yabawa amagezi temwagagenderako. Buli bw'ayogedde Nyamutoolo n'akuzuukusa ku mwenda enkyo obiwulidde enkyo oyina okwogera bw'oti n'akukookinga n'ovaayo n'ojja n'otandika obutaabutana simanya politiking simanya biki yakuyita. Wano bwe wakaaba amaziga nga bakututteko leema ng'ate yali state diiru n'owooza mbu simanya tebakwaniriza ku kisaawe bakusasuddemu Nyamutoolo era stiiru gwe toyiga. Naye kasajja gwe oli musiru tukwesonyiwe. Kati ogenda wulira buddayihaadi nze kibumba kya Kenzo nze kataago ka Kenzo buveeyo bubuukire wano ku vidiyo yange. Temugeza ne munsiriwalirako mmwe abatalina mitwe gyetegeerera. Mwoba temuyina bwongo bwammwe kwawula nsi yammwe n'obwo obuyimbiyimbi obutalina makulu nga wano butuuka okulwala ne tutandika n'obusondera ssente mbu butegeka simaya kawoshi babujjanjabe. Naye mmwe ne musiibamu ebyo eby'ekisiru mbu baddayihaadi. Kati n'otunulira bino ebivubuka ebigoberera ono omuli w'ebikoola. Omuntu ayina amagezi ng'otandika kugoberera oyo omusiru. Kiki kyakuinspiralingako oyo? Tali voko nti amanyi okuyimba, talina bwongo nti asobola okugula oluyimba banne lwe bawandiisa aluyimbe, talina kya inspiringa muvubuka yenna. Era olaba ebimugoberera byonna binyakuzi bya busimu ebiri awo ebitalina magezi bimala gagoberera. Bandwagon, hooliganism. Naye n'otunuulira buli kiseera kati nakyo olwedde bamala okitega keesi y'okutta omuntu kati bali mu kikozesa bakiwooninga wano naye tekyawuliriza. Bantu mmwe bwe muba temusobodde kulumirirwa nsi yammwe kugirwanirira abagirwanirira mubeesonyiwe mubalabe bulabi. Naffe tetujja kubanoonya. Ate erimu abavubuka abakyali mu bintu by'ekisiru ebyo mbuddayihaadi wa gundi simanya nze ngoberera ono olw'okuba akoze kino.
obwo obusiru obubazunza mugenda kufiiramu ebyo ebintu by'ekisiru kubanga abo abantu be mugoberera ne bwe buli baddi tagenda kukutegeera kati omusiru agenda kubuuza ye Kyagulanyi ali kutegeera Kyagulanyi kozi gy'aliko yakununula nsi buli munnayuganda ye yagalire mu nsi ye y'ensonga lwaki tumugoberera y'ensonga lwaki tumuwuliriramu naye abo abayimbi sijuyi bapasita nga gwe bw'olwala akuweereza ssaala ye omwana we bw'alwala nga gy'ayisa akabbo emmotoka bavuga zi V8 mwe muli mu kubuukira bubooda naye bannayuganda ani abaloga gabalemye okulwanirira ensi yammwe eterere buli munnayuganda afune eddembe afune omulimu ogusobola omusasula ne bwe giba $5,000 omwezi asembayo wansi ng'afuna $5,000 naye temuyina magezi muli mu bintu bya kisiru wabula Katonda abasaasire naye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ogugwo ogukoze